abakyala oba abawala abagenda okukola nsi za Buwalabu abamu si ba single mothers. I've seen many of them here giving their stories ng'agamaza abaana nabalekera mwami era omwami yabalina. Kitegeeza gw'oli mukyala yakkiriza okukolako n'amaanyi okusinga ku musajjawo n'omulekera abaana nti abalimu akatono k'abawaako akyali taata waabwe era akyali mubulamu bw'abaana yaleera gwe wootali. Mukwano nawe toli single mother era teweekubako kipali ekyo tokyeyita tokisaba Katonda kukireeta kubanga ate singa bukyanga ne gwobalekera taliiwo. Kati gw'oli mukyala eyakkiriza ohasolinge ng'omusajja omusajja yasigala eka akole ng'omukazi. That is the only difference, but you're not a single mother as well. Single mother yaluwa ate nga nkirabye ne wano ku social media many of you people muli ku misinterpreting no ku misusing ekigambo single mother. Single mother yaluwa. Tutandikire ku single parent. Single parent tayimirira ku bamaama bokka ne bataata ebayimirirako just lwakuba public sympathizing nnyo n'omukazi due to the fact nti ovunaanyizibwa buba bunene yeyeetisa olubuto biki you know and all that stuff. Ate nga public emujajinga bubi nnyo ng'alina abaana okuyingira obufumbo bulala like ensi erina bwe mutunulira. That's why ensi sympathizing nnyo n'omukazi. But omuzadde yenna ng'okuza omwana bw'omu nga teri mukono gwa muntu mulala gumuyimiriramu oba musajja oba mukazi oba single parent. Kansubire ekyo tukiyize. You know, I want people to always use their phones beyond social media, you know, fights and all that. Ogendeko ku Google ogibuuze because eriyo betukkiriza nti bamanyi otusingako nga bateekayo obubaka ng'osobola okutunulira answers zaabwe n'ozikomparinga n'ofunamu ekintu. Kati tugende ku single mother. Single mother yaluwa. Single mother ye mukazi omuwala omukyala both biological or not biologically the owner of those kids babeera alabirira obwomu. Bwe tugamba nti nabalabirira bw'omu abakyala kye basinga okulowoozaako ye financial status. Bannange nedda. Obwa single parent tebuyimirira ku financial status yokka. Tugenda kubimenyaamenya. Naye nga nkudidde mu definition ya single mother. Ye gwe omukazi, omukyala, omuwala alabirira abaana mu mbeera yonna. Okuva ku financial status mpaka ku kisembayo mu mbeera yonna single-handedly bewazaala oba bw'otaazaala ng'obalabirira bw'omu oli single mother. I will give you an example of I myself took care of my siblings single-handedly. Kitegeeza nali single mother waabwe because bakugambye abazaala n'atabazaala I know better. Manyi fees bazisasula eza primary eza secondary eza university, manyi omwana bwalwala, manyi omwana bw'ataalye byonna. Kitegeeza nali single mother waabwe. Kati kategori z'abantu ezitalina kweyita single mothers eziruwa. Oba kansooke mmenyemenye single mother party endala eya sister njijjeko osobola okubeera ssenga osobola okubeera naye nga tukwogerako tofumbiddwa oba toyina patana mu bulamu bwo nga ayimirira mu bulamu bw'abaana bano. Okitegedde obeera single parent. And it's not about financial status yokka. No. Everything. Kati eriyo bannamwandu nga yafiirwa bbaawe nga saidi y'omwami we tewali avuddeyo wadde ssenga wadde jjajja okwenyigirako mu bulamu bw'abaana bano oyo aba single mother. Binafusi eno muba mulekwa tulinayo enfuuzi abantu kibatayagala kubayita ne tubayita ba total orphan nga tukizunguwazaamuuko oba mu Luganda eyamazaawo. Kati namwandu oli atalina mulamu jjajja senga nazaala ayambako oyo naye aba yamazaawo aba single mother 9111. Eyo kategori tugitadde wali. Njagala video negenda okugwa ng'otegedde oli single mother oba just onyumirwa trend. Kategori ey'okusatu ebadde yakubiri kati eyasose ya sister oba omukyala yenna. Kategori endala ey'omukazi anobye mu bufumbo mwawukanye n'omusajja biganye which is so understandable n'akulekera abaana n'atabeera involved mu mbeera yonna n'ofuna relationship endala ng'ate era omusajja tayagala kumanya oba single mother 911.
Kategori endala yiino ey'abakazi abafumbo ng'omusajja tafaayo. It's not about finances. No. Nga tafaayo. Oba weebali oba tebaliwo oba bebase oba balidde oba tebalidde. Nga tafaayo. Naye nga mubeera naye. Nga ne mu nkuza y'abaana eya bulijjo tayinga muntu lwaki tewanaabye. Lwaki obuuza bubi. Lwaki obuggolera abantu. Lwaki toyina mpisa. Kozi mu nkuza y'omwana ebyo byonna tubigattiramu. Naawe obeera single mother 911. Bantu ki abatali ba single mother? Nga wayawukana n'omusajja. Naye ng'omusajja oyo mu mbeera yonna gye mwayawukana alabirira omwana we wherever you are. Abamu basasula ne rent gye muli, abalala bagula emmere, basasula fees, batwala abaana ne babeerako nabo. Tobeera single mother. Teweebalira mba single mother. You know, lwaki nakirese omuntu ono gwe nadenkaana naye yayawukana n'omusajja. Naye omusajja alabirira abaana. Kati wedda kye muwakanya ne mugamba toli single mother. Just wayawukana ne taata w'abaana. Ye nga ngamba Fifi gwe tobitegeera olwomba single mother. Mukwano tobeera single mother. Wayawukana bwawukanye na taata wa mwana ono. Toli single mother. Bw'obanga taata w'omwana wo yafa naye nga baganda ba taata w'omwana wo bafaayo bayinza okuba nga tebakuwa 10 ku 10 kozi tewali asobola kuwa 10 ku 10. Akakatono ke bakuwa nga bakaleeta mu bulamu bw'omwana bamukyalira bakubira essimu ne bamubuuzaako you're not a single mother. Bw'oba oyina omwami wo nga mwavumu kubanga abakazi awo temwagala wulirawo omusajja nga talina ssente naye nga afaayo balwala aboolyawo najjayo n'olukumi aboolyawo azeeyo n'akatishaati mukava mu muvumba oboolyawo atudde n'omwana we w'obulenzi obw'obuwala wali ku bbali banyumya amumentalinga taking through life okusupportinga abaana tekiri ku finances kyokka. No way. Mental nkulu nnyo, health wise nkulu nnyo, physical, emotionally, spiritually. These day-to-day life things. Tata natwala omwana ayiga okusamba omupiira, natwala omwana we ayiga okuzannya n'abaana abalala. Oba toli single mother. Obeera maama eri obeera maama ne taata abatalina ssente. Gwe z'oyagala mubeere nazo mu kiseera ekyo naye ng'ate mu providing the best eri omwana wammwe kubanga ekyo kye musobola. Geega amazima. You know, Runibara Baking yayimbye. I saw so many people confusing it. Naye kyasinza okunyumira mu kimanyi basingle mother abavuma Mary Nambwa ayo be basinza olukabiramu amaziga awo ennagumidde. Bale ne bwe tweyongereyo mu maaso. Omukazi nga wayawukana ne bbaawo omusajja omulala n'akutekinga on with all your kids n'abeera nga abalabirira you're not a single mother. Just gwe kyolina nti you got a man who stepped up, who stepped in the gap of fatherhood, na bridging a gap. You're just not appreciating this man. Ye taata toli single mother. Taata ono awaayo obuyambi abaana basoma abaana bali abaana bambala abaana balabirira. You're not appreciating this man. Okabira gali amata gayiika gatakyalina makulu nti n'ogayiika gaggwa. Kati naawe toli single mother. Bw'obanga wayawukana n'omuvubuka nga mweyagala oba omusajja nga naye akyakuwa kalube nnusu 10 kabibe nnusu 5 oba nga biva mu famire ye, you're not a single mother. You're not just appreciative. Tosiima kino ekitono bano kye bakuwa. Toli single mother, honey. Single mother ye muntu aina abaana n'abalera single-handedly. Nga temuli effort ya muntu mulala yenna oba mukazi oba musajja. Kubanga wadde ekyokulabirako omusajja bw'aba yafa. Basenga b'abaana basobola okuyimirirawo nga bataata b'abaana. Ne bamakinga sure abaana baabwe kana akatono ke balina bakafuna ke basobodde bakaleeta. Oba toli single mother. Oba bubeezi nnamwandu. Ate tekitegeeza nti buli nnamwandu single mother. So, people, don't confuse these things, eh? You see someone crying in the song. No mubuza kati no kakati ono ye mumanyi. Why is she crying? Okay, unless you're crying on behalf of other people, what they're going through, I will understand.
but don't call yourself a single mother. You're not appreciating the people who are putting their efforts mu bulamu bwo okulaba nga obulamu bwo bugenda mu maaso. Appreciate those people kubanga nabo bajja gamba ono naye tatusiima nabo bapulinge out otugweke eddalu because teweesobola. So muleke ba single mother babere mu time yaabwe temubanyigiriza. Temubasindiikiriza mubaleke. If you're not a single mother tobyeyita. Byebyo nno.